Kitalo, omuyizi afudde, rape ali Amaziga, mujjawe omulala bamulabudde, so ng'ate ne Pastor Bujingo alabudde. Tuseetuka galindirire mu bujjuvu. Ansubire nti mwasibye bulungi yonna gye musinzire okubeera ng'ate mukakalabya emirimu gyammwe mukulikeeyo nnyo mwenna mukakalabizo so ng'ate mwe abakyagikwasaganya ansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo bulungi ddala. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nasolo butereevu sijja kuwakubeera ng'ate mbebaza olw'obutakoowa kuntegeranga amatu era nga nnyongera okujjukiza nti wano ofunawo updates nga ge mawuyi agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga nnyongera okusaba gwe wenna eyakaniwungako essaawa eno nnyini mukwano gwange subscribinga kikaka akade butereevu tojja kubeera ate wejjusa era nga munnange mawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi omuyizi wa Kyambogo University ng'ono amannya ge abadde ategerekeseeko nga Kimera munnange ono amaze ebbanga nga talabikako nga kigambibwa mbu yawambibwa wabula ng'ono bambi asiŋŋaaniddwa nga mufu olunaku olwaleero era ng'ono bambi abadde asoma kubeera injiniya era nga abadde mu mwaka gwe ogussembayo nga n'ebibuuzo bye abadde abikola mu mwezi guno gwennyini. Tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe agulamuze ekisagumya emitima abakaaba eŋŋanda asakati n'ab'emikwano nga wetongerera okumusaba bambi aleete obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Uganda otherwise abantu basusse okubeera ng'ate bafa mu bintu ebitategereka naye nga ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate munange asookayo munne so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye rape munange Amaziga akyagakaabira ddala olw'ensonga nti buli kimu munange kyamwefuulidde dda buli omu amuliko kwegamba emimwa gyonna giri ku mwana muwala ono rape kati no munange wekyogerera waliwo ate bwino omulala eyavuddeyo edimeza ya bwatyo yavuddeyo n'atuwa bwino nga tutegeeza mbu waliwo omukyalo omulala Aten ali mu ggwanga erya US era ng'ono munange ye yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate awasa omusajja ono kwegamba mukyala naye mbu yawasa omusajja ono bindeeba era mbu naye amulinamu n'abaana kyokka mbu tamudivoosinganga mu kujja okugamba nti nawase rape ate oli ali mu USA tamudivoosinganga kugamba tebakolanga divorce kyokka ate already yajja ne mu Uganda n'agenda maaso n'okubeera ng'akyakola ki awasa rape kale kwegamba bingi nnyo bingi ddala bikyatambulira ddala era nga bagamba mbu n'abaana abawerako bakyagira ddala saakaate n'abakyala bakyagira ddala waaba ate munange nga akyali kwono omuso munange rape ye munange ebintu tebimutambulira bulungi n'akamu n'akeddagala kigambibwa mbu ne ku Spark TV bamugobye yadde ate abamu bagamba nti akyakolerayo kwegamba bingi bambi ekiseera kyalimu omukyalo ono kiseera kyakusoomoozebwa naye nga kyemmanyi ajagenda mu maaso n'okubeera ng'ate akiyitamu challenge wezityo mu bulamu tezibulamu naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala eruuyi eyo mpozi nga we yavaayo n'akakasa abantu nti ye yajja kufumba afumbire ddala oba oliawo Katonda n'amuwa obuvumu okubeera ng'asigala mukyala mugumu era asigale nga munnange afumbira omwami we ono bindeeba yadde nga bingi nnyo bingi ddala bikyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate byogerebwa so ng'ate mukwano gwange nga nkusibwa ngenda kuba nkulekerako ate akatambi kano aka Pastor Bujingo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate alabula abo bonna abamwogerera nti ye munnange teri muntu amwesibako kwegamba teri muntu agenda maaso nakubeera ng'amwogerera munnange n'asigala ng'ebintu bye bikyatambula bulungi nti ye buli amwesibako n'amwogerera n'amumalako emirembe ateekwa ate okukomekereza ng'akaaba kale no munnange gwe we nayogerera Pastor Bujingo kansubire nti kana akatambi kanakukolera mukwano gwange era kansubire nti onaabaako nekyolabika ng'ate okajjamu naye nga ngenda kuba nkusibula for now musule bulungi mikwano gyange abankumire atakumira mpeera subscribing abambi woba naba tekaka akadde ate era kyenkusaba nti buli video gye nteekayo komawo ogirabe ogirayikinge okomentinge ate awo mu comment section naye nga goodbye for now toseetuka ngenda kuba ate nkomawo olunaku olw'enkya n'amawuyi amala mangi nnyo mangi ddala. Waliwo abali wano ng'ekikweraliikiriza akalimi. Waliwo abali ku radio ne ku Solo TV ng'ekikweraliikiriza akalimi. Nasanga omuwala muto n'angamba musumba nsula nkaaba konze nkimanyi nti omuntu yenna asobola okusula ng'akaaba n'agamba nti namwandu waawali yangamba sigenda kufumbirwa ulire yamugamba bw'aba alina amaanyi lwaki bbawe yamufaako namwandu waawali yangamba
ne bwe ndikola ntya sigenda kufumbirwa. Era kati buli abeera anfunyemu interest ndowooza namwandu kye yaŋŋamba ne ŋŋamba nayo nanzannyisa. Ono tajja kumpasa namwandu yagaana. Hello? Ffe tetugendera ku bya namwandu weewammwe oba ebya ssenga weewammwe oba ebyabalogo beewammwe. Tugendera ku kigambo kya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Tewali lulimi olukugolokokerako okuwoza naawe olukusinga, kubanga obwo bwe busika bw'abantu ba Katonda. Lulimi lw'ewammwe lugamba ki? Tosobola kufumbirwa. Oyo ayogerera sigoba doyagala okufumbirwa. Olulimi lwammwe lugamba ki? Titogenda kugula ttaka. Ayogera era sigoba doyagala okugulako ettaka. Talina ttaka lyatunda. Akalimi kewammwe akabi kagamba ki? Titogenda kuzaala. Era oyo ayogera sigoba doyagala okuzaalamu. Bagamba ki eyo? Nti twali kuba mbaga. Era oyo ayogera sigoba dogenda okwegomba kukuba embaga oba gwe okugimukuba. Boogera ki? Akalimi kagamba ki? Tolinnya nnyonyi. Akugaana ennyonyi n'eggaali tannagifuna. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba ng'okitegedde. Twekwata ekigambo kya Katonda. Yesu yajja kukituukiriza. Isaya 5:17 tewabenga kyakulwanyisa kye bali weese okulwana nabo ne kiraba omukisa. Bayibuli ebategambye nti tebaabiweese, tebaabigalule, tebaalwane naawe, wabula tebiyinza kuwangula. Kyegamba na buli kalimi akali kugolokokerako okuwoza naawe oli kasinga. Eriyo abantu abababuulira enjiri nga bye boogera bw'omutunuulira practicability yaabyo gyali ayogera naawe togiraba. Ndi musajja Katonda gwakozesa mulembe guno nga nebyakolera nze ate naawe obeera obiraba. Kozesa asoma amateeka naye ndabye nga akalimi kangolokokerako akatali k'omu akatali ka babiri. Oli n'agolokoka n'akeera n'awandula amateeka ng'ettabbu ng'amanyi ago gananzijja ku mulimu gwa Katonda n'amaliriza nga gamwefuulidde. Obanga ebya Bayibuli twanaba bitegeera bulungi, labira ku Bujingo. Terulimi lungolokokerako ne lulaba omukisa. Kiŋŋambire neighbor wo mumpeere ne ku bujulizi oba omanyiyo kamu 2 3 4. Kimuŋŋambire neighbor wo nti oyo Bujingo terulimi lumugolokokerako ne lulaba omukisa. Era bw'ogolokoka sikaaba sikayana. Abawulidde ng'oyogera, abakulabyeko oba okoze n'ebiwandiiko, ababisomyeko ku social media bebeekaabira, naye nze mba manyi nti ekyo ky'otandise kigenda kugwera mu ggwe. Katonda gwenzikiriza ye Katonda wa Moldekaayi. Esther, mu kitabo kya Esther weesomere, Kamani n'agolokokera ku Moldekaayi n'ateekawo ekitindiro. Ali mu buyinza obuyitirivu n'atuula ne kabaka ne bakola etteeka, ate nga Kamani mugagga nnyo n'asuubiza kabaka okumusasulira emisolo gyonna. Kamani yalinga Gaddafi bwe yagambanga nti alisasulira Afirika amabanja gaffe gonna, naye abeere king of kings mu Afirika. King of kings kigambo kya Yesu. Kye kyatwala Gaddafi singa akyali mulamu. Eyo wali ewammwe eyayita king of kings, lord of lords, ngalooza yasalawo kyonooba oba kyonaafuna. Katonda agenda mubalula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Katonda agenda mubalula. Nze mulabyeko ng'abalula. Nali ndabyeko abanneesimbamu nga balina ebitiibwa
Katonda n'amala obbambula ebitiibwa byonna ne bigwa wali n'oba nga tokyalinawo neki n'alyoka anyiga switch y'omukka ne gugwamu n'ekibuga kye wali weeyagaliramu ne bakikuyisaamu buyisa paka wammwe mu kibokisi n'otafuna n'atendensi yonna ya muntu gamba nti bannange twafiiriddwa. Teweemooleranga ku muntu gwe baagamba kigambo mu Bayibuli. Ekigambo ekiri mu Bayibuli kikyo. Kati gwe labuka oleme okuwalagana na munno okubanga ekigambo tukisheyalinga. Kyange kikyo, kyoyo, kyoli, kyoyo. Ffenna tuliko ekigambo. Tewabenga kyakulwanyisa kye bali weesa okulwana naffe ne kiraba omukisa. Na buli lulimi olukookerako okonza naffe tuli lusinga. Kati ate gwe bwe weekyusiza mu kiti ng'embazi n'otandika okulwana nange kitegeeza nti okola kikyamu. Mwenna musobola okuba nga muli b'amagye gamu naye ate bw'osalawo okyusize banne emmundu bakukuba ne bakumalawo.